Katugenda kwogera ku bintu bingi nnyo. Twagala kwogera ku bintu bingi nnyo. Asagala balwisa muli mutya mwenna abali eyo Sunday kuyisiza etya. Gravity versus Mickey Wine, Daniel okufumbirwa. Sijja kyogera ku Daniel okufumbirwa. Si kintu kyange. Walo ne lutalo lugenda maaso lwempulidde. Yakuyita noza Governor S. Nja kuyita Governor S oyo yamanye ebintu by'entalo banyeze simanyi bigoberera. Mumpitire Governor. Ega Gravity musajja wange. Ibiseera ebisinga obanga olina kyotunda beera hambo. Bw'oba mu dduniya olina kyotunda obeeranga hambo. Beera hambo. Beera hambo. Azizi Nash versatile. Beera hambo. Gravity. Oli musajja wange. N'ekikulembera ekigwa malala. Ekikulembera ekigwa malala. Waliwo entalo nyingi ezigenda mu maaso zendaba entalo zifuuse entalo oba nze enyigiremu. Oba neebuuze ku bazigobeka neebuuze ku bazigoberera kwaza ebintu ebimusema. A man was been on top of his game. Nezireeta omuyimbi from his retirement. Ngali yawumula n'endongo. Nakuba ekigo Ssemagwo. Kigogombya. Gravity wamazeemu amaanyi. Gravity wamazeemu amaanyi. N'amaanyi gampedde. Confidence is good sometimes naye waliwo ekifa. Abantu 10 mwabakebedde. Ate nekirala sita mwana omuyimbi bakulaba batya kugenda ogabagaba tiketi mu katale. Ate sifuna abacuba abakolera ogwo omulimu. Ne gugende ng'ogaba tiketi. Gavana Esa aliwa. Banga besoka lutalo. Banga besoke lutalo. Gavana Esa aliwa. Nabe njagala omubuuza. Yagoberera entalo. Banga waliwo entalo ezigenda mu maaso. Gavana Esa naye akola biki? Manya abaana abo baagala nnyo okubeera nga basanyirira ebirevu. Batu byatuwa abaana byakwetereza. Abaana abalo olutalo lw'empulira lugenda mu maaso. Nakuyita ku gavana oyo bakibedi bayinza okubimbuulira ebigenda mu maaso naye kibayita entalo zinasooka ddukwata mpola ate lutalo tagguka. Ate banfudde emboozi ze ne zaawedde nkoze eki. Wabagambye nti baliwo abanfudde emboozi zawedde abakoze zawedde asigala yedda nnyini ssente muli temuyinza kukola. Muli bannafu nnyo okulwanisa omuntu w'essente. Muli bannafu mbabuulira. Ne banyammwe tujja bagula tubasasule. Muli bannafu nnyo. Bwe muba kye mulwanisa bigambo just nga mulwanisa omuntu eyayisinga essente ku nsi gwe bayita zaawedde. Muli bannafu nnyo. Nnyo nno nnyo alina biza abala ssente. Yatubookinze dda. Ate temye tebiyinza kukola. Batubookinze dda. Muli bannafu. Tuli mu ssente. Mulwanisa zaawedde. Nga mwawananga wano kibedi ndiye bamusibye.
You were the same people about coming and going to bed and feel them coming. Now you feel remorseful. The sort of Zanyamata to watch it on our way. Even when Domba and Yukiro Kubook. A wabero won't to Budam Tebabuki. Oh, Moyagara Chibedi Bamusine Musanyuka. Gamuli said the Omogag. Now involving Chibedi in your cheap talks to Mudonya was sympathy. Tetucha Sola could Damuba was sent a fet to Zidina. Just what I would Damuba wayo. Mugenda kufira mbwesigo mubalukenga zibomu we ngaze penge bamubochinga wenda yagala okubeera wawe sana okubanga top don dada ngazijja buzi ngabambochinga we mubeera mbuzigo ngamuyamba zega buli video jenkola sente zitopinga. Are you trying to tell me that you feel remorseful towards what happened to Chibedi? All the time Chibedi was in jail, you were the same people here making noise. Now involving Chibedi here. Temuswala komwe. Jayo video jwali okoze ogamba free Chibedi Cox. Get any jayo video jwali okoze munsi ogamba free Chibedi Cox. Oba post when Chibedi was incarcerated. Ndagachi wali okoze ku Chibedi oba post into Chibedi I miss you, just one post. Jijoye retrieve the post. Muri wano muzanya mwana tuwa mubwe chidongo. Muza buzensi mwanywanga champagne. When the man was rotting in jail, now you're the same people. Are them way full? They mugeza ni mwe fula tubalaba. Mantis. Ya kwatu omugaga ne nyweza. Yo post him. Wanga manti ofanya ko Chibedi, imani Chibedi this. You never cared about Chibedi's life. It was miani katega ho. Mfa to abira to post ka Chibedi every fucking day. Miani Isaac katega vitu aposti yanga Chibedi. Nembona ninako bwebaza Chibedi mukomera ngamugamba sima Chibedi afira mukomera. Every fucking day Chibedi abiranga mukomeranga mutekayo mute mukubenduru bamuzizayo ne screenshots jezire posts za mojeziri ate mutubuza uzana Chibedi don't use Chibedi Cox here, exclude Chibedi Cox in your bullshit bakusasulanga sente opostinga mu Chibedi bamusibye era mwasanyukanga nnyo mudem bintu bya kidongo temutufula basiru Chibedi temute don't include Chibedi here. You should explore mona go you weak, totally weak. When I'm going to for Chidongo, don't put Chibedi in any sentence, any video you make. Chikula Gadante Muliba to Badamu. But why the Guman and Mamma watch Chibedi Abiranga Mukomeda? It one younger wine in the city, one I seen at Dinaza with day. If it waring up Cox, Murico champagne, Momogaga, Nemukata Macoloni, Pneumonia. Jomogago Mutia Gutima. The man that toilet paper Mokubendu every day. Fetu Molina. Anda mani na uli domo kazi ya kuchawa. Babidere ila posted Chibedi every day. Zaba posting Chibedi majuki. Temuteka teko muli aba nonye mikwano nti mwagala kubeera kumweka. Mbone bamuta bongo ofata wana. Mbo bane bakugoba bongo ofata wana. Mukula obukuni wa mucho okubeera mweka. Be real. Bemutayagala musigale ko mutawate mbagala. Morris wa guy there's a guy called Honorable Mwami ali Canada. Oyo guy ya posting nga Chibedi omita Honorable Mwami Morris. Ya posting nga Chibedi every day. Don't include Chibedi in your bullshit. Don't include the Cox in your bullshit. Zemwagano gama nasona seneza Chibedi na gamba buli omwate ka screenshot iti yampa seneza Chibedi muzinganze modis. But you wanted me to separate with this young man that was doing fraud in Galimu Komera. Nagamba buli yateka ko seta kuleko screenshot zenze modis. Propaganda. That's my day one boy. Ye kulire bibi ndabula byazimu nokubira omukambwe. Kula byokola Chibedi, gomanyi byokola muri musajja mukulu. Nabyo zemo kube gwanga. Kola byokola tebakwesibako. Muvumo mukazi yabaguliyanga zandawe yamwe bamasikini. Mukazi naguliya nandawe ne bulisiti kwe buli ofunda sima imwagala nandawe. Kwovumeza wedde kwe masikini. Obuwanga singa bwogera gwe. Life yo ina kwenda life gwe ngosobola okwetengerera gwe nga wenkula bagwe. Ovume sex yali yako nonyiga nga sex anko. If zawe there was nothing chiwanyiga nga nkomeza. If zawe there was nobody in your life watching yayiga nga zawe na nkomeza okumuto. Wakaba na maziga okomeza upingi ata omuntu akola ngo ino mulimo osobola okukaba anti bakomeza sene zibazizo. Wachi wakaba amaziga.
Wachi wakaba amaziga mwenna muli munnaku noli bangambe kakwenza sibayo kakwenza bye mukazi woli. Yambala galubindi ekiro omukazi oba mubbe. Ekyo nakitegerana mali bajja kubbako omukazi. The company roll with yakuletera obuzibu. Bolifuna ku time oli nkubire simu ndikubulira wachi omukazi oyo yakugoba. Oba wachitoliterera. You lose to walk with a snake nga nene byagamba eri byazayo. Zedi nje chikubulya wachi omukazi oyo yakuchawo. Lwaki kakwenza yanywenza ze ndabala birandani. Ndabala Rebecca agaba ne kakwenza nga Rebecca agaba agulira kakwenza beer. Manya champagne. Ningamba what is this? Okubanya omukazi banenge mukole ku send bacha abajoga nyo big up Juliet zawe the big up Rebecca agaba. Ate send zijja kujja baziteeka ko big up Juliet zawe the big up Rebecca agaba. Bivuga nti bagala kukola kamba bulire lwaki. Natunulira abavubuka nga smart wire zino omukazi ayimiride kyokka kakwenza kati goyinza okuzina omukazi kakwenza. Wasoma kakwenza yefula bawandika obutabu ayulibika agaba byayagala mama we yamugamba ino kufuna musajja bwatyo siperegesi wa galubindi kaka papa masigaza galubindi abakazi oli sponsorship bonna kati muli maziga muli awo status eziwera kuba you never belonged here, you in a wrong platform. Mbadde nkyabagamba family yasoma oyo Rebecca agaba badde bamwagaza family y'abantu basoma bali bamwagaza omusajja alabikako kakwenza abadde alina okwenyigawo musigaza jini ze nabitegeera temukyasobola mwina gye mwerimika gye mwekukuliza gye mwali temusobola kati abakazi bonna babasala amazzi mwakati mulinge mbwa mutayaya temwina kyakulya umanyiri Rebecca agaba oddawo muzimbe this family y'abasoma omukazi ageza kukuteeka wanato omukazi olunkalire abakazi mbiyungu ebaganda niyo n'abakazi ogenda mbivulu basanga mu ttooyi obakwaniriza ne mu ttooyi omukazi wa kitiibwa omulese mu VIP atudde tunulire embwa zino gamba kale nabazina embwa Rebecca agaba leka kweze eno guni zengendo gisponsoringa kapo zengendo gisudia bampadde chance esudia kapo ino kakwenzi omusajja yasoma ze namulaba kakwenzi abatulamu bwati nendaba Rebecca agaba ngagala ebitiibwa agaba yafuna sente yakuli agamba bulijjo nabagamba mwenna mwegamye enkuba weneekeera bajja bagamba mufulumi zawedde n'abasalako kati ate n'atuzza aleka tulife basimati mantis musaga ne dunia eramuza kisa mwepanga wano zenabakako statement embuse bwe bampaniridde muliwa kati akaliro okawulira akaliro mukawulira odaka Lucifer omanyi kitegeeza okubeera owakaliba emyaka 15 n'okusobola omanyi kye bayita Lucifer gwe baana mumanyi kye bayita Lucifer omanyi kye bayita okumentairinga ekintu mwana gwe musaga muliwa muliwa mbabuuza muliwa akaliro jakawulira alito naba tikigabana esi kyabanyweramu kigabana esi kyakukozesa gwali omanyi kyoyagala okukozesa mbwe simanyi kinkube kiri kiyagaza kijjanga kito kiti kigezi kyakulaba ne kikupima n'okireetako amaalo ne kikununamu obusanyalaze bwe bwonna ekyobutwala kati ekiri relevant bw'okireete kinkube ekyo ekyana kye nnakuza kumbe ekyo kikutunuulidde kiri kyagala kukunuunamu busomi kyo kigenda kikubbako omugagga byoyogera nga kikulikodinga oliwa mwambale galubindi ekiro omukazi kakwenza amutwale mujjewo galubindi za wolodinga ekiro omukazi kakwenza azitwale we yambala galubindi ekiro omukazi kakenza amuwandiikira akatabo akamunyumira
wandiika Gaalubindi ekiro Kakwenzi ajja kujja omusajja obusumu bwamuyina Museveni yamukubakubadde omugongo n'agubalusa. Kakwenzi alina enkovu 159. Kakwenzi alina obusungu era alina okukwata omukazi oyo n'amukola bw'ati. Nasanyuse nnyo Kakwenzi amaze ne Rebecca agamba ne ngamba baasi. Ne ngamba baasi. Ndiguli omuti baguteme wali. Ni wali waguteme twagala kubalabanga mukola mirimu ki? Mukola mirimu ki? Mumbitire governor sono yabimanyi. Kankuyitire ki governor? Kambayitire ki governor kino kisoka kitubulira ebintu bino. Mukyaliwo. Akaliro mukawulira mukyaliwo mwirabe mugambe gwanga. Hey, Manyira Lucifer, but is your downfall. Manyira Lucifer, your downfall. You chuli. Yagende Kampala natanko okunvuma bamubuusa luvanyuma nyonsere konti ekyo si ekituufu yina kuzimba kikyo. N'aterera mu line yafa yasinga. Yamala emyezi mukaga itulinga avumanzi. Ne bamugamba naye ate oyo govuma yakujjayo. Ekyo si ekituufu samuddamu esaddamu gavana. Saddamu yichuli. Tuli nanvaako lute. Nagoba kiki yafa kabi wakabi. Gwe Manyira Lucifer. Nde kunyunyuta n'ennyoka lime kugoberera. Nkunyunyuta nenkuloga nenkunamira bina kunkeera kunamira nenkugamba gwe nja kukusanga. Kakati sebo nze mbuuza oliwa omugaga yanaga message ng'okaabira sente zitali zize maamawo. Mama omusajja tomuzza. Mama omusajja tomuzza. Mama omusajja nangambye sente yange n'agimpeerako pulaani. Business neji mbukale bonna basembeze ne tosebe ngamba. Ule bonze nzina musawo muganda. Nzo nza nyisa. Nja kunamira mwe namba kunamire. Kali Kakwenzi yankubidde ku simu nangamba omukazi muwo muzibu. Afuba amazzi we pshu. Yamugande kachanga sebo mulanga kwemanya tomumazisanga Kakwenzi wakachabali mukiga. Kakwenzi wakachabali. Rebecca agaba yabyogedde byonna tomumazisanga ne ngamba. Manzi. Kakwenzi wakachabali. Era mukubagamba wajireba. Wajirebe ninkinena. Wajireba ngane wagamba najireba. Wakachabali. Ne mukiro Gaalubindi. Kazi agamba jangu nzi nodduka buddu seri kyokka ke kalimu okubayo kamu nodduka. Muteye. Kakwenzi amanye nnaku ye. Mwe. Nensa genda kuba mmwe munoonye emirimu. Kakwenzi akola bwati wajireba. Rebecca agamba yamugamba negireba munonga. Nti ate omwana ogwo nti teguntuusa na habuli hati. Teguntuusa nayo. Ate omukazi kasitani mirwa abyogera. Ndi waka nakomawo. Alimwe. Nakomawo ndi waka. Solo kati nakukanyirira wamma. Ndi waka. Yawasa babiri yafuna ensolo. Bali ngoli soli je nakuzolaya. Nava mu basement. Ndozola netaya. Nava mu basement penge. Nkulaba. Nefune nyumba yange. Ng'omuzeeyi owenkanyanya ali ku washing machine nakati kati ensonga endese penge omanyi abuza abantu baffe ebbanga lyonna nze nja kujjanga mbabuuze oyogedde Smile yafunyeko American Express card tutandikira penge omuntu oyo yennyini yajja wano n'alaga Abannayuganda okwambala engatto za Gucci okutambulira simanyamu ebyo ebintu bye byayambala ebyo kyakabi owulira era omuntu ali ebulaya kyalina okukola netujja ntumprovinga omuvubuka twagala oyigiriza abavubuka okukola beegombe byokola naye nga balaba source of income nga tetuvumire tukubye
tulage what is your source of income nga tagirina mugamba nze natandi no batte nonda bucupa nzuyo gwe kyera ensi yonna ekimanyi nze mbalaga nosoma ati ebyo nayo nanga sinatuukayo gavana mpola penge wampitanga nga ndika gaali tuvuga ipiza netubeera ku live obyadda mpola ntudde muwalaala mpola ng'olaga abantu balaba gy'ofudde ne gy'olaga kati yaleese okuddisa abannayuganda akakaadi kayogerako tekalina makulu tabuzaabuza bannayuganda okubeera na American Express kyakitalo credit even besides being a credit akakaadi ako Carlos Hill yajjanga n'akawaana nako nze nyina akakaadi omanyi ndi mugezi penga ate oli musajja mugezi nnyo omanyi penge bwampita penge we nategera oli mugezi when you flipped my name when you called me Leila Babirye manyo neyeyita Leila Babirye Leila gomanyi kitegeeza ekyo ali ze musajja mugezi naawe muna Uganda batona bayinza otegeera when you flipped my name nengambona muvubuka muntu mugezi Mpita Babirye Leila when you flipped Leila Babirye nengamba wa batona bejjo kategeera naye tuddeyoko kati ni wali Carlos Hill bwafuna ekikaadi ekyo aliyo kizanye na kaadi ndi mugezi nengamba what does it take to get this card nekafuna tubulire mitendera baba wange wakafuna tekalina makulu kati wallet yange kati peke ngena kulaga ekintu akavubuka ako bya challenge mchala ngitajja kunzikiriza kikola naye kankikolere wano penge akakaadi ako kankakulage male nkulage n'ekintu ekirala ojja kumbuza ng'oyina nnyingi kaakano tekalina makulu okalabye every Ugandan can have this thing penge kati kankulage njagala olaba nze byange si byakweraga olaba kadi eno gye nsumulula njagala ajje omanyi lwaki nagibikka yino ngisumulira maaso go omanyi lwaki nagibikka ebyange si byakweraga ebyo eno it's a debit card not a visa card nagibika kuba ebyange si byakweraga babiri kakwasa emikono ebiri mukono no nkyakasumula amadde nakabikka ozirabe kadi eno private client it is a what debit card. Do you know what it means to have this? Akakavuka kalekera okumanyira bana Uganda nono kasasiro okalabi kasasiro any Uganda can have this. Kati babile soko kanyo nyoro omuntu atakategeera akabere kalina makulu kano buli muntu yena ate kati akayo actually naka business kitegeeza kinza okuba ne kano nga ate kaliko business Leila Babirye penga wolverero mugezi BL Visual Arts NC entire company business akake kaliko ki akola mulimu kyokubanga afuna akalina naye nga kasasiro ngera governor bogambye tekamuddiza makulu kubanga kana kantu kaba business actually kati akaliko nakagolo nakasiliva oli bwakulaga ka silver that is the latest one bino ono byadda bino byadibadda bino tibidda makulu penge kino kitegeeza Simba line twina nali ku live lumu ku TikTok mpitawo buyisi JP Morgan buyisi kuba nesimu nembagamba njagala kino ulira kati genda kuddayo kati ni omukyalo we promise kyabadde atugamba kakavubuka kalwadde ka mutwe omanyi lwaki tosobola kubanga buli omu omulumba buli lunaku ng'olina entalo gwetunulira omuntu buli lunaku ng'ali frustrated mutemukiraba somebody sick omuvubuka mulwadde wa mutwe nze omuvubuka njawukana ntya naye twabeeranga twogera tunyumya some personal things mpola nga omanyi nze I get attached to people naye omuvubuka oyo we namutiira Juli zawedde kasa sponsoring oba kali bali Dubai eyo Juli n'alinnya
nyonyi, do you know what it takes okulinyonyi okuva mu America okugenda Dubai nga ekikututte just kyato? Omuvubuka oyo bwe yakomawo n'avuma Juliza Wedde ebintu ebyali so disgusting era nezija ku live ye nga mukwano gwe ne mugamba byonna wandibikoze naye tewandivodde. Awo okusoma we kugira mbannange muweerere abaana basome ate abaana mbayigiriza obuntu. Omukyalo oli kyabadde ayogera era kwansinzidde n'agamba omuntu oyo mulwadde kyovola basobola kudda mu mulugwala. Otegera soba namuteka ku page kumwogerako obuntu ddala omukyala n'akuteeka neyeteeka penga omuntu okulinnyira ennyonyi. Ennyonyi eyo ogiraba penge gye tulinnya ne bw'oba ku business class essaawa yonna eyinza okugwa naye nga bagamba wafudde wafiiridde kimbu nabadde ngenda ku lyato. Bakuyita kukyalira Katonda oba omukyalidde waggulu awo mbire. Mulimu obuntu n'ogamba mu buntu. Kantu kazibu nnyo bw'okanga akanyonyi naye ntya ennyonyi nze. Obuntu n'ogamba kale mu binnyonnyo naye bannange omuntu akulinnyira ennyonyi ku ssente ze nga tuvuddeko yalinga amuyamba naye si mulundi gumu seebiri nzoga ogwasooka gwe natamwa n'alyoka ayita abantu ku bipata ebyo nakati ebyagaana okukwatayo ensonga. Abakyala abasooka okugenda omuwagira abalinya ennyonyi okuva e London abalinya okuva ennyonyi Amsterdam mu butuufu ne bajja ne babavoolera okwo. Nze awo we natandikira era ne nzija ku live ne mugamba okoze bubi era kyokoze kikyamu. Kati olwo n'atandika ate nange mbu naawe nyinza omanyi yeewaana n'akasolo akakasolo akatayima bulungi ako kakozesa oba atake yeekwata obukina akuka obutanyuma nange n'atandika sebo naawe nyinza okuzina. Those are the words he used. Ne ngamba twatuuseyo ddi eno ddi yagamba agenda kuzina obuntu awe nayawukanira n'omuvubuka oyo. Kakati lwaki njogera ku kusoma kukulu nnyo penge twalina mukwano gwaffe kunooluga omujjukira oluga nkamanyi gwe okuva bwe nava Nairobi nga Olga nvumye wano ne mukwano gwe akantu keeyo egindi wali ozemu okulaba omwana oyo on social media anywhere. Obuntu bujja butya bwe ntuuka wano omuwala oyo yankubira essimu n'aŋŋamba ve Uganda ichuli bamukubye amasasi ne mugamba gwani ankubira kuba namublockinga ne mugamba olaba onziseeko n'onvuma penge bwe nali e London nzijukira ku live yo ne gamba njagala genda kukyalira mukwano gwange oyo Olga e Malaysia sagamba ne gamba naye kyentya okulinnya ennyonyi okuva mu America paka Malaysia is 27 hours. Ekintwale Malaysia kumukyalirako kumulabako simanyi Olugange gye yadda yasoma lwaki nsijawo bwe yatuuka ndoza naye kuba mutima n'agamba obuntu yankubira essimu ne mugamba toddangamu kuba essimu yange mwanziseeko ne munvuma nga sina kye mbakoze gwe gwe nayambanga ne mbeeranga naawe. That is why she's no longer on social media. Obuntu Olga wamulabanga tava mu family z'abanaku era nga bwe wamulabanga she's highly educated tasobola kukola bintu bwe bityo lwaki ovola bayabula ne yesonyiwa ensi. I've been in Malaysia twice naye nga yali mukwano gwange yanjagaza okugenda e Malaysia omukwano era awo we gwakoma. Omukyalo oli kyagamba obuntu omuntu oyo talina buntu omuntu n'ovuma omuntu buli lunaku n'oteekuba mu mutima gwani obuntu wabulekawo ddala nga wakulira mu famire y'abantu gwe nokka ku bantu n'ovuma n'abeewammwe n'ovuma gwe buli omu n'omuvuma obuntu yabulekawo omuvubuka oyo ne banne bonna. Kakati bw'avuma Zaawedde bwe nkyogerako he attacked me kati ate awo mukwano gwange yali mukwano gwange because since then we've never talked with Zaawedde never again. Zaawedde ate nadde emabega ate simanyi omukyalo ekyayogeddeko naga muleeta evidence eraga mbu yasasulanga abantu okuvuma abantu ate nendaba nga ate ye awaga ne ŋŋamba kaakati ate omuntu gwe nazza okudifendinga nze kye nandirowoozeza yandikubidde omuntu gw'ayita mukwano gwe n'amugamba wakoze ensobi awo naye nalekere awo nze engeri gye ntegeeramu sirina kyenoonya nze sinoonya likes sinoonya follow sinoonya kiri ŋŋamba okay I can back up kuba sinoonya tiketi
Sinonya nze ndi mukazi mukozi mu bampanyi. Penge najja wano ne dola aga. Eyo njinyumye emboozi. Dola aga. Ku kisaawe. Thank you very much. Dola aga. Mu ggwanga lino. But kesaawe nkugambye mu private client. Simanyi zibeerako okwo. Ku debit card. Somesa eggwanga. Nenkita nenga omanyi. Kakkana ensi bwetyo bwetambula. Naye tuddamu ne tubuuza obuntu omuvubuka oyo yabuleka wa nga tetumuvumye. Leero teri agenda muwemula. Teri agenda muyisa mu maaso. Obuntu bw'atuulaawo yabulekawo. Kyova olaba omukyalo oli agambye n'agamba mu you're dealing with a sick person. He's sick. Pengo oyo mwana yali mukwano gwe, oyo mwana yeetaaga kuwamba buwambi mutwale mu ddwaliro. Abantu abali Amsterdam muvumbagatire. Wonna baana ab'emikolo mu mutwale mu ddwaliro. Gw'ogamba otyamba omuntu afuuka ku buliri. Kitegeeza ki ebibumba byakutuka. Penge, omwana oyo came to he used, I don't know if he still does it, kuba blocking. Nga byatulaga ebyobugagga bwe okuva lwe yatandika okunywa kirooko n'omwenge gwanywedde nga buli cupa gyanywa agisimba wabweru. This a fact. N'aleeta n'agamba guno gonna nze ngunywedde over 100,000. Kyekyandaga nti ogayi mulwadde ate kyekyandaga nti gayi mudongo. Nze sitakifamu ntegeereka. Oyo omuvubuka yeetaaga kuwambagatira. Oba mumukwasaganyirizaawa mumukwate mumutwale mu ddwaliro. Emyenge gyonna gyonywa omala okunywa ng'otereka eccupa. Ate mbanzagaza. How can you deal with such a person? Omuntu alaga amacupa okuva lwe yatandika okunywa nga kyekyobugagga kyalina kyasobola okulaga abaana abavubuka abali e Kampala. Abamwenyumirizaamu omusajja ayambala Gucci ng'abebbera. Nga bamwenyumirizaamu yadde abebbera naffe ab'ekyakabale naffe tulina yatuggwe omuntu waffe. Bano babi. Tulinayo omuntu waffe naye seriously n'alaga nga amacupa. Kakati gwe otugamba oteyo inspiring people ng'okufa mu butuufu emyaka 8 nze mwe mumanyiridde emyaka mwe kuba wano mbadde mazeyo emyaka 9 we manyiridde omuvubuka ondooza myaka nga 8 mu butuufu ng'okufa lwe twatandika katuli mu buntu gavana tuzze tugoberera n'ogendako Sweden tuzze tugoberera osenvula omuvubuka ono atwinspiringawo okuleka okutula era batula ku live ne bawaga bwe mbanga simwe balwadde omukyala bagambye mba temuli balwadde nga ddala mwakyawa omuntu oyo nnyo era omuntu oyo abantu bamukyawa nnyo kyebula talina yadayinza namukubira simu namugamba mukwano byokola bikyamu mukwano stop attacking people mukwano ate oyo olumbye wa bwerere gwe n'olumba buli omu nze newunya okuba nga omuvubuka oyo akyannumba ne ngamba kakati ono omuvubuka kale ayinza okugamba nange yanjigiriza okutuulako mu business class you inspired us but gwe who inspired us tekiddako. Penge. Zo dogo tara kyali yanzikiriza lasi. Nati fe twaberanga kuno nga tulowooza be bategeera. Buli kimu tubadde tukiraba nga tukimanyi. Kati tumaze kubuuka ne tugamba odogo mudongo. Gwe mu butuufu n'obeera kantu ako ng'ekintu kyokka ky'okulaakulanyiza w'otuulaawo langi kuva ku kisenge kya white n'oteekako bbulu. Ronnie Gaetano muganda wange wano wakulemye. Kati gwe Ronnie Gaetano goyogerako mmanyi bulungi naawe. Beba balwadde. Gwe musajja omu ate sijja kuyitayo sagala lumba batannumbi. Kujjako nga nnumbi. Walaye agambye Ronnie Gaetano agambye nti agambye nti wagende New York omubiki yali akubeeza kuyo comment agitaneyo. Kakati Ronnie Gaetano nanti kyovola beera nze byange bya facts. Kakati omuntu ate kati kikino kankwanguyizeemu yambezangawo njagala nkiteekako Penge nkiteekako 1000 njagala aleete PayPal Venmo oba any transaction nga yali labayo doleegi Penge doleegi oyo muvuuka yali ambezezaawo oba nga nsindikira akagamba encouragement nga ngamba leira kakati ebyo ebibumbe byo oba osobola obitundako wano akagamba encouragement oba akagamba bw'okola bw'otyo otuuka wano njagala aleeteyo transaction kuba ogogama omuntu bwali omubeezezaawo gomanyi ekitegeeza
Zo chimayi pengerera ali yanchawo lwali chimayi kizali yangu baba. Njagala gano these are facts. Mulekerawo okubeereyo mwekubya emisimu mubeere nga abalimiddwako emmando. Njagala facts. Aleeteyo transaction emu kubanga nze nsobola n'okuddayo mu bank account yange ebyange mbimanyi nengiscrolling neŋŋamba yino transaction yagisindikira kuba nasembayo okwogera n'akavubuka ako 222 nabagadde nkeberakebera omanyi nga bw'oyita mugundizo alete transaction mulekerawo okubeereyo munywa ebiwayini kati olwo nigayitano bana abasajja ababeera e London abaavaako abalwadde b'emitwe gwomanyi he's stuck in there oba yali yasoma bya nnyonyo oba yali yasoma by'amagye oba yali I don't remember the story very well. Ebyo kasasiro oyo ebyo oyo oba yali yasoma biki simenya ayina ebintu bye yali yasoma asoma ebyo oba yasoma oba biki oba nga bw'omanyi abantu babeera n'emikisa oba yabeeranga yalabiriranga pilot nga mulwadde kweganga amutambulirako something like that. Kakati Loni gaitano pilot nyabo simanyi oba Anti byali governor. Ebyalira video biri factual bya facts. Kati ye ano nga bwagamba muka takuchikiriza nawe kenyiri governor. Otubulidde pilot wa nnyonyi ki? No, ye tayagala kubeera nga bwende. Oyo yambeeza otagala kusenvula nga bwensenvudde. Bagamba video yakwetimba. Gwe facts. Oyo namulitako. Loni gaitano loyo gadi. Gwe. Ali sikimanyi. Juli aliko mukwano gwange. Naye nayita mpango yade nekichene. Tenga nalitudeko mu kuyati naye ne mga mukwano nze sasulira. Ezo zikyuka governor okuva ku pilot okudda ku boswazi. Olabe osanso kyuka naye nga wenna nazemu. Nedda loni gaita. Kaito pene kusesaki. Loni gaitano yansindikirako stars za dola 3. Nangamba munetondere munangamba munetondere musiki kati loni gaitano kwa I'm having a good time, but you're gonna take Kamaluga mumchala yambali. He will look at this. Look at this. When you don't start dressing right now, what does that mean? I have to wait for you for another entire hour. You're in a conversation. I don't know how long you're going to be having. No, just take a shower, to get prepared. Give me 2 minutes, I'll be done. It's 3. We have to go to Christian. We have to do all these things. Child, get out of Zoom. Do anything. Okay. Okay. I was doing that for you. You want to go to your friend, I will go. and then we wanted to do some things, some shows. I won't trust you. You're not rushing. Obamanyi abakyala soko omutunulire muko tuwulire omununa muko obaddala lya sandi muyimayima omwana namutunuliza kakalugwala nakalaga omukyala wange nakakavubuka kamwe mbunga alabika bulungi ng'ayina enviiri muyimayima oli mutuufu kasita muwulidde mwali oli mutuufu bintu kapeke endeesi mugamba ayambale kuba bamanyi beekunya atwala essaawa 15 ate gwe ebyo byaki bya kibosi oli bisajja oli kasanjiwako sinyika n'empunya bulungi ebyange si byakwera gasima ate nyambale Gucci ate nina okutambula nti it is what it is. Bamwita nepenge ali babiri yakwata musebo eyabochinga njagala okumanya goza waki sebo Bible kali agitereza ddala naye bamutiira ddala simbira ddala ekkuuli tuteekeko yabochinga Yukira batusomesa omuntu afune setting awasa kakyoza ki awasa omukazi amulisa kiri yabochinga pega atuteekeko alhamdulillah boba wosazeeyo nenga olaba tuva ku mulala akavubuka ako nasembayo namba waggulu nga life promise bwagambye mukavumbagatire mukakube mu ddwaliro ey'ennyumba etuuseewa andamana ajja katwala mu ddwaliro ate n'ekyo kyogedde onjagaza ki gavana Miranga myeri lwaki onnabitegeera gwe babireera odatulaba bwempaga onnabitegeera Miranga nenzo sitya biduduma ate politics yagaana n'ebyala kisale bigaana enjimwiseemu ompulire naye nga congratulations kakwenza okusoma kikulu kati golooza lwaki abanayuganda bannema tebaliyo abalungi
Babilo congratulate zikakonzo twala mukazi wangu mukwano wa class zamani. attracts class. There's a lot of factors penge. Gavana kubuziza ngoyina omwana omuwala. Tetuganya abana bewaggula. Abana bewaggula omwana adeeta omukazi yenna gwayagadde aleeta omusajja yenna gwayagadde. Omwana ayinza okuganza daddy ndese njagala muwala munnange njagala musajja munnange. What are you going to do? Kati eyo family gye twogerako yabalooya yabasoma. Omwana balina bembeekereza mbembeekereze. Bw'aba aleese katugumiikirize. Badde mu kugumiikiriza. Nze we natiira mayiye ebimu obirengera mbumooli kakati oyo yankubako ekibulooka era twasimbukira ewa Bobi Wine. Mayedda nali so passionate about politics. Kujjukira. Kakati ajja kuwolo ye yali oba akoze eki nendeeta ne mugamba ffe tuvudde tutamanyi oyo ye yakutuusa wooli ekyaddako kyali kibulooka manyi anyiiga mangu nakinkubako munyiivu nakinkubako which was okay naye kwegamba byonna byandibadde awo omuntu talina ssente naye kakati tudda ku bintu ebya kirasi etandika etya penge omukyala bamuyisa batya in public musobola ofuna obutakkaanya nze we naviira kwoyo kavulu nyugunya kukwata mwana muwala bw'atyo afaanana bw'atyo kye nasooka okulaba mbu yamukubidde oluyi mu bantu penge yakuba oluyi bintu byayita awo tuveeyo eyo but that was I'm like wanji ani yakuba banaitirwa temwalumanya bannange nasima yafuusika n'akawala akakajjaako olugambo bakayita kaani kana akawala akabeera ne kasuku akalina olugambo penge temwabimanyi ebintu ebyo nno byabikkibwa nawe abeera ndani awo babimanya kakati n'otokoma awo n'obeera n'omusajja kiringa mwami muvubuka jiriza wedde gwakwana oba mwami najja bamuyisaamu empi ambaye simayira sandoza nali sinaba kujja ewala ababeerera ndani muteeke ewaawo mwabiziri nana petition ye bweti waliwo n'omukyalo mulala gwe yali ayagala yeyo mu nsi ye akuba abakazi abakuba kakati that was a turn off for me ate oliwo yamukyawa yayisuulasuula ebintu yakubakuba TV n'aziyasa omusajja n'ayasasa TV n'ayasasa erivo oli aleese omunigeria ne babizibira omanyi abantu baagala Rebecca abantu Rebecca yabayingira mitima wano waliwo agambye ne mu Dubai yamukuba kakati inze engeri gye njagala abakazi n'abaana ab'obuwala that is a turn off lwaki bamutwalako nnyo abakazi ate nga yakuba akanyama nanti kakati nawe programu yange gye nataddeyo nga nkola ekinege nakulabe ng'okola ssebo boolo zirasa kati yabika training tagikola alina okuyitako mu vidiyo z'empya ssebo muganda wena zigundi zobateerayo alina okuyiga ebakola ekinege penge that was a turn off kakati another turn off muli kye natandikanga okwebuuza kakati bw'atuulamu eno family eyogera oluzungu akola atya emboozi bagigattagatta batya kati the reason why kitasobola ku mukazi Munnayuganda tubigattagatta alina insecurities ng'omuntu yazze insecurities kakati ate aleka alina anger management twawukana n'abakazi tuyobeera n'abakazi waliwo saga sometime back nina omuwala ogwe nakwana e Boston emanyi nkwanakwana ne bitagenda bulungi ne babireeta wano ku mwanjo naye you back up mukazi n'omuleka n'akola byakola you back up olaba nze omukazi nsobola okikolera omukazi munnange ate gwe omusajja omukazi osuubira n'omuzaalamu omwana kati ate osobola otya those are all turn offs Marion otuwulidde otya kakati n'otokoma okwo family ekyakweruusabuusa ate empisa kale leka family egambe ekintu kyaffe tugende n'ekintu kyaffe kasita alabika bulungi yaleeta omwana tunakola tutya kiringa nze bwe nakwatanga abakazi ne mbatwalira jjajjange nga talina kyakkola ng'alina kusuuta munnange mukamwana basuuta busuusi naye munnange
omwana aleese kakati ate empisa omwana n'agamba ekyo ki naye gwe walabye gwe kakwensa omumanyi kakwenza muwanvu maaiti kakati kakwenza nga mukifo maaiti okyagajjeeko omuntu ne bw'aba ayambadde suuti olaba nga it's worth it yasoma gomanyi omuntu ayambala essuuti nga yasoma n'ataasomera abaawukana gweraba wali olabye omuzeeyo nga ayambadde essuuti tasobola nazambala emirundi 3 mu mwaka watanyuma essuuti ate omuntu bw'aba yasoma n'engeri gyemutuulako kakweza kanyuma ono babiri akubye abatuula ku washing machine no sima mazima gomanyi essuuti ng'omuntu yasoma bw'afaanana ne the way even they look yateebye go nabagambye mumuleke waliwo yatadde mu komenti wali takagwa n'agamba oli sabbuuni taggwawo y'ebidera sita yesesezza gundi yesesezza lineti yesesezza marion omukulu yatandise okuwala ensonzi z'okukola ensigo balina okukola amaneekiro esaago kakati ebyo byadde tebigatta naye all in all tugenda congratulating Rebecca wakutte watuufu ebisigadde birekere ffe tujja kubeera eno nga tuwaga buwazi fe abamanyi kyekitegeeza okwagala omuntu nga mulimu abantu bane tebakyagala naye nga basirika busirisi ati teyanoga kyadde kijja otambula n'omusajja teyasoma ate ajagira bujagiza ali very arrogant ayagala kwefuula PR wo oyo omukazi yasoma teyeetaaga ate gwe bbaawe kuba PR we bannange wefudde gwe ayagala okwogererwa ate omukazi omukazi yasoma asobola osasula their PR gwe ate omuyambako for dominant control byomuyina bikolera mu kisenge tulina kujjamu defending public okyogerako ki ekyokuba nga exiwoli yazze mu inbox ate omulala n'abipostinga ku Facebook naawe ebyo screenshot alina ennamba ye ati ngamba kati lwaki oli abaasa obipostinga ate nze mbuuza no ebyo naawe obimanyi ebyo osomye gavana mwina AI ebyo kabadde kawanyi naawe kati ekisi deka naawe ng'ajjanga amunoonya kuki gamba ne bw'aba abimuwadde lwaki oba obipostinga nati gambye wano gwokusoma okumanyi okusoma tekukoma mu bitabo byokka bwe tugenda mu ssomero eyo ne tusoma ne tukugukira ddala mulimu ebintu bye tuyigira ne ku baana b'abagagga be tusomye nabo abantu be tutambula nabo kikulu nnyo kale respect yawe kagendedde mwana nkirabye kwoliteka mbadde sirayipostinga mbaye omuntu asobola okutuuka ne ku kino nogenda ebifaananyi nga tolina ba x nenga sikuulirako ngosa x nkugambye ekidda kagenda kuleeta bukinaakuka ekisooka baagala live baggwako sikudda ku mukazi mulabisa ku intaneti nooza teyamukwata yakatambi nkugambye kekaddako naye ne boona obuleeta omukazi ate akoze ssente timu yasoma timu omukazi akoze ssente byebisimanyakubye ebikonde webale basimati waye Kampala gye bali bangi buuyo bamukututte babirereira nga yabakoowa nnyo banna sikukoowa these are facts olyangamba senga ndi wano mpemula katunula bubi ekuba alina of course kafaanana bubi of course kalinga embizi senga byonna senga nazze dda wano these are facts bwe tudda ku bifulo by'ennyumba ezimanyi ebifulo bya beeka eri ekyekabaali gye tutaddanga mukulaba ebyo byonna wuddisa abantu omuntu bazimba beeka eri ekika come on tetwagala kudda ebintu bimu yazimba ntungamo loofu y'emigaati etuuseewa bannange tumanyi ffe tubeera kuno tulina okumanya bwe bituuse ebintu byendagala gavana wetuuse loofu gundi y'ebifulo agamba ebifulo bimanyi gamanyi ennyumba wetuuse ebifulo bimanyi Cedric oyo naye so bamuyisa okumanya omuntu oyo mubi olaba ne ba Cedric abo bonna bamuyirangawo omubiri simanyi abo ba Cedric baalinyanga ne bagenda ku kyato bonna naavuma talina muntu omukyala oli no gwolabye oyo so omukyala mugezi akusunsulidde nga tavumye facts abantu bonna byatandika nabo bamuyitaani manya akapromise kange kakyali kange era star
Noketaagaako nawe nketaagira ako. Magezi bonna nange bonna abasse nga nakaagadde bali nnyo bamuyambye laasi. nako kubanze bwagamba mbu yali Ako ne anyambyeko lwe baga yali South ategeeredde awo balina touch ze Aba lasita balina touch. balina no taaki these are facts bakuleko kubanga ogamba otya mbu osensemese. wali onyambyeko gwe toyagala kutuukaako wendi nobeera nga nawe olinamu akasente ke ng'ovimba nga bwe nvimba nze sisaba penge sisaba sirina gwe nsaba seewola ate siwola nze omuntu bajja nangamba leero mayi obeerawo mpolayo obukadde bubiri nkubuulirirawo nga tonnakimala nayo ngenda kuwa emitwalo 5 tusigaze omukwano siwola seewola kakati ogamba otya wali onyambyeko njagala olete transaction ate nze nzirina nkugambye ne baziba kuba oyinza gamba byali bya myaka 2 oba 3 mabega tebirimu nja kubira accountant wange mugambe nina transactions zenoonya njazira yalete transactions nga yali anyambye apate dollars ze 13,500 bye Uganda teriyo oba kankimukendereze namu alete transaction alete kale obugambo obwa encouraging nga babirereero okutuuka wendi kubona eyo naye oba supporting omuntu Kale tomanyi dogo yesomasoma ku buli muntu mwana dogo wakola live yesomasomanga no dogo sebo yanneetaagi nga mbu governance maine muleete Bulaaya toleetanga muganda we yagwa ddalu kala toleete ze governor eyo otuuseeyo sooka leete muganda we yagwa ddalu jukira nga nawe yaleppukana nalwo kubanga jukira yali yagamba ewaabwe bonna bakiri bulungi nga yaleppukana n'omulabu oyo sooka oleete muganda we yagwa ddalu batona kulowooza kuleeta bagavana abaakabi transactions senga yazisuulako dda oyo nali muyambye n'aleeta transaction nali muwadde $3 ng'azinoonya muganda we yamulemu okujjanjaba n'ayita Ttembo Kateeka gwe yali anoonya mugasa wuuyo Cedric bambi msajja watu amuleseko okumanya omuvubuka oyo n'amutwala ne France najja n'atandika ate omuntu atasina kasiba kati zolo yavuma ennyumba ya Lisi Cedric nerako ebiseera ebyo muto nali nkyamukuba mukuuli nali nkyamukuba mu empiso naye yagimvumira bulungi omuvubuka oyo Cedric yamutwala yakita kiwi kimu Lita atya? Kiwi kimu oyo Cedric amanyi ennyumba y'omuto bwefaala n'ennyumba y'omuto ati omuntu alina sisita we Canada rasita sisita yasize oteekako sente nnyingi ogambe kiri ekigundi kiwi kimu ekifulo kya factory y'ebifulo mayogamba wano olubalaza lwasulako wano lwe yakwata n'atimba kama acupa mu 10 zanywa ezo video musekezo zetaaga okukwatira ddala nga babubuuza lwaki omuntu ono mumukwata mumutwalawo mugambe according to what we are seeing. This is a fellow Ugandan. We don't want the fellow Ugandan to run mad. Omukyala bagambye kabampaane wayinza n'okwewa obutwange enseeraba ate nga kisoboka mulabanga ali okay. He's not ayagala nnyo kabampaane. He's not. Gwe omuntu atagala kabampaane novumono novumoli noza kino noza kiri gwani waliwo agambe your life is giving you headache ate nojja wapenge nanti kakati soka olabe lwaki togumira kuli your life governor ayina bugumikiriza omwana oyo ate nojja wapenge ayina bugumikiriza governor kankuwa ensonga lwaki sobola kudda muntu oyo baye Bentley kakati nze ensonga this is how I take on certain things kati wotegerera mbu n'oyo mulwadde wa mutwe omuntu atasobola kukozesa amannya ge penge fena tumanyi amannya go wano governor fena tumanyi amannya go okozesa Raymond Salfai is a stage name. Governor, you're a performer, you're a musician. Okozesa Governor S is a stage name. Penge you're blogger, you're vlogger. Using Salfai, using Lucifer, it is your stage name. Ambabide Leila, that is my real name. Nebo ogenda wana bagamba, nebo oli typing amu awoli. Dijja kuleta nze nga bondaba. Kakati lwaki sobola kudda muntu bwatyo tetumumanyi. Gwe mumanyi ayinza n'okuba yennyini gwe omuzeeyi yalya. Gavana alina emize gy'okuddamu abantu ntubana ab'olukale. Ayinza n'okuba odda muzeeyi. Kati oyo gwe omanyi lwaki balumba saawe. Omusajja yakuba nnanga akola mulimu. Goli musajja muyimba olina okudda mu ba producer.
kakati I know brother. oli muzeyi oddamu awo oli muzeyi Abaana babo bali mu mubuuzo ate wapenga ononyayo ki? oyo muzeyi tatujja ku mulamwa nga omulamwa ogwaffe gwakugusa ekitulese wano kugusa omulwadde bamukwate bamutwale mu ddwaliro nga tannabafaako ayitandika esonda restingpisimutumanyi abanayuganda Newapenge tulekereyo. abanayuganda mutumanyi tujja ku resting sign peace mpaka kuwulira bubi naye ennaku ezi ssatu obuliddeyo kabaale Genda gyoyagala. tuli mu fine mukko Tuli fine. ayala tuwakyayo ne betuleeta bennyini oyo teri nze omuntu atasobola kwesa mannya ge ku mutimbagano wano nze omuntu sikuddako okujjako nga mmanyi that's a stage name oyo tebamuddamu Loni Gaitano yadduse emisinde mwana oba mwamukoze ekimuganda. okumanya abantu berandani balwadde ba mitwe abamu gwe omusajja oyo yatuulanga bambi anywa wayini nanti alaika yali mulooko yalabiriranga omukadde gwe yalabiriranga piloti kakati omukadde bambi nga bw'omanyi ate naye olwedde mukadde manyi ng'omukadde alabirira omukadde munne kati simanyi wafaanana yampayo ku Loni Gaitano yampayo ku ssente edda naye nga azimpako nti yali mukwano gwa Pretty kati n'abeera ng'anywa wayini kugambe era ng'abeera ku wayini n'ayunzika eccupa nnya kati oyinza okudda muntu awunzika eccupa nnya piloti gwe. Do you know what it takes to be a pilot? Pilot ng'anywa nga ffe. Do you know what it takes to be a pilot? Manyi mwera wano mwene baba ugusa. Do you know what it means? Pilot ng'anywa nga ffe. Ntyamu. Kati oba muddamu naawe. Ennyonyi eyinza obutava mbire. Pilot ebifaananyi byatulaga bya 1970. Omanyi penge nga wagenze ku mukolo gwa kalengena kuwanga Prince Harry. Ebifaananyi ebyo nga bikwata ku mbaga eri na kati byokyatulaga. Nze Prince Harry mumanyi naye nga biri eri. Atulageyo ebifaananyi ebirala nga tumulaba kati sagala kwogera ku engineer Rasa naye that n'atulaga ekiwaawo ky'ennyonyi n'atulaga documents n'atulaga ndi wano n'atulagayo obunyonyi obutono that continuity ye engineer Rasa kituufu ye yakitemerako ba musajja engineer kakati noyo naye nga tannatuwuddisa omanyi what it takes to be a pilot in London kyogamba Gaitano siguni si pilot yali alabirira either kati this is my take on this ayinza okuba family omwaniriza omwali piloti wanyita ensonga y'amabiri togitegedde naye yeebuuza alina ebintu byeyeebuuza tagambye musipayiro naye yalaba omuntu engeri gyawunzika ebita eri ku levo yaffe abiwunzikanga ffe kati ennyonyi teremere mu biro eyo munne eneegwa naye nga yali ejjajjange edda mu live video gwe naye walabanga agatta nze nalaba ezagatta simanyi wafaanana simulaba edda myaka ndo zange naye ayitaane mabega jjanga mu live naye ku simu naye aganya oluzunguzungu yagatta gwe bw'osanga omunauganda ng'akyeyogeza oluzunguzungu we luteetaagisa aba yagatta eyo yonna gye mutambulira n'osanga omunauganda nga yefuula omuzunguzungu ebintu byekizunguzungu yagatta yagatta neba ne Loni Gaitano ayagala liki nati yagatta class attract class fees attract fees gwe enswera B agwa ku nki enswera zigwa ku B bagenda kuyisamu Loni Gaitano eggaali ate fe tukyabalaba naawe tukyalaba ebyo naawe Loni Gaitano ayokeza mu comment section akoze eki aze wano nayogera ebitakwatagana agambye mu MC gyalabiranga babire New York tolabanga ekyo tekigatta penge nga kyetandika ddi nga sikuwuddisibwa yandabirirako ddi atya watuleetera omuzimu Rasta ne bweba ya $2 yali amperedde ku ssente naye akwaze ndookwogera musanga mumubuuze ngamba lwiki nfunanga tayi mutuula omubuuze ani yakugamba otandika okulinnya first class baliba honest enough ajja kukugamba ekituufu gwekimubuuza ekimule ajyayi bw'analaba vidiyo mubuuza ani yakugamba nga tewamwokesa
Asa nabange Ateeka ateeka ne. nze nalaba ebintu yagala kubeera bassemwanga. Neno muwaka Nanti kakati ate okumanya wamwokesa kubanga walabanga source of income ye. Kakati gwogamba oti omuntu mbutandika okusula mu apartment. Tufunye omugagga awo. Mugagga ng'abimala. Nga nange kwendi mu nanti era okumanya yayo kya tosobola kutambulira ku ssente za muntu bw'otyo. Naye gavana yagamba waliwo omuntu w'ebulaya avuga mazida. Naye mwana gwe. Bulijjo oyogera ku Aliya. Senga siri wa Ali. Wesiri wano yagitika kuva Japan. Wa Canada naawe avuga Aliya. Nasikena nko Canada. Kati nno babiri obadde tekimanyi. Senga siri yavuga Aliya ye Juliet Zawadi yamuwa ssente. Mbiwulidde. Eza tiketi. Alinye ennyonyi. Ate yalina business class. Senga siri n'avugawo akamotoka kako ka Aliya. Aba atuuka okutuuka anatuuka wa Juliet ne kakuba yingiri. Sidumba batanumbye. Oyo sinawulira nga nnumba naye kyemmanyi. Naye penge bannange kama is a beach. Buli mugagga yene yabuuka nga ngobye omulugwala. Naye Katonda amukutteko. Naye nange ebyange obimanyi. Omulugwala gwategeeza ye omukyala gwe bagulira abanywa bbiya gwe bakolera house party. Bano oyo atalina makulu yadde wadde akatini eyo gwotosalayidda yeddo ise erinnya ly ate mukamu. Babiri naawe abo abaana wabavimbisa nnyo naawe. Anti lindako naye buli muntu yenna yabuukira etokota maama ovanga ku muntu atalina kabuntu. Obuntu obutegedde penge? Mbutegedde. Tebula kati nze nagamba abantu abamu tusobola baddamu. It's beyond repair. Naye ono lwaki omukadde tumulemerako nnyo kubanga ate ye wali asobola ofuna herepu. Kati oli mu ddwaliro. Onaleba omwami Morris lwaki wagoba M3? Naye banange abakyala beekunya. Omukazi akyayambala. Okuva lwe namugambe wali akyanaaba kati singa nayambadde dda singa twafulumye dda. Kati aba yeekwasa mbu anindako biki. Brave muluma. Muluma biki emyaka gikyalumwa. Nsonga nkulu nnyo eyo. Gavana nalina omugaga omulala gwe yabba. Mumanyi aliwa. Yababyeko omulala ali eyo ali France oba kati namulekera gavana amanyi ebibeere. Sewe kati watuuse. Abagagga go balina kati. Temanyi bwe mwatuuka nabaleka luli ku live. Omugagga tomusobola. Atula ku live essaawa 2 mwezi. Essaawa 2 mwezi. Amalino gireka ku oluusi. Abeesobolera nayagala kamanyi. Penge naku zino omugagga nga takyakola live. Naku 2. Yabadde gulo ku live. Naku 2. Naye 2 yabaddeko. Penge talwako. Kambate. Neyanziza mwe bale kumpitako wano. Nawulira agamba agenda mu gym. Koraki? Mukuyiga bikonde. Omugagga wange oyo bannange. Agenda kubani? Agenda kuba Segasidi. Agenda kuba Segasidi. Yakadi yaje. No mwana Bad White. Alina fujjo oyo mumanyi mwana. Bad White wa fujjo. Balina abasajja babiri. Alina omuzungu n'omunigeria. Nigeria yebeere. Nenga lwaki ziberekereza. Amina mukazi gendo omukubeyo olugalo. Mukazi akyana. Kulaga twade bagenda essaawa nga 6 naye ma tebapapikwa. Mangereza. Mu America. Nzalwa yawa n'ab'e Kampala mbagalire Kampala. Wanje? Dafini wamugoba. Dafini gyali naye sagala sitera kwagala kwogera ku nsonga ezo ku mukutu kuno naye nga gyali eka she's fine. Akyali mukyala.
tujja tulaba ebyaffe ebyange mbimanyi bya surprise attack byali wamutambuza byali kati ebiruma omulugwala nankulako olutalo Daphne juda omulugwala yali aneyagaliza Daphne kyali wange omulugwala yakweyagaliza nkutidde naye gwe penga omanyi bwenfaanana in real life omulugwala oyo penge gwe omanyi bwenfaanana ofaanana otya tola oli mbadde n'amasavu naye sibeera mpunya bulungi penge nyambala bulungi neeyisa bya kiraasi penge nze sirabikalabika penge not everybody accesses me bakimanyi si buli omu kati omulugwala yali yafuna n'omukisa naawe semanyiza nga naye bwoli semanyiza babire ekintu yakiwanika mu penge kikwafu gambye bw'otambula n'obukolwa n'otandika obuvaamu gendera ddala kasita ogeja n'ofuuka ekyennyanja ate oba okyalina bukolwa ng'obuleka mabega obukolwa omanyi akakolwa kitutegeeza obukolwa okamanyi babire yagenda Kenya n'abateerawo ebivako ssebo era ngera bw'omanyi abanaku batasiima era sebamaliza gwe penga abantu abanaku tebasiima akakolwa okamanyi akakolwa bwe obwennyanja obwagaana okukula kekakolwa kabeera mu nnyanja tekakula n'obukolwa tebubeera nga gundi nga kamugi bubeera mu mazzi bubeera mu bibinja nedda bubeera mu nsiko buki bwe misinterpret yes oba omu nsiko oba omusiko bubeera n'omumwa mimyufu bagamba mbu busobola okulya omuntu eyo category omuntu akwatakinga without a reason kakolwa buli e Masaka bwebwo nabulaba ku TV nabulabako e Masaka bwebwo bukolwa just attack tebukula tebubeerawo bwe same size tebubeerawo naye bw'okakula nobwokula akakolwa akakuze ne kabuvamu tekadde wabangayo wabasi bonzijukira bwabangayo eyo mu kibira naye nga kamberekereze amiina namwannyinazi naye gabona ensonga z'omukazi ono ozoba tewazinnyonnyodde bulungi ez'ababiri yazibuusizza amaaso kirabika eddoboozi lyo siryamuwanguka ku nsonga ziri ez'okukumamu ebyoto ebyoto birina alhamdulillah ebyange obimanyi penge omanyi nebeereramu ebyange byakwebeereramu penge alhamdulillah nze okumanya mpa omukyala zawedde ekitiibwa n'oyo omugaga wa mu France gwe omuntu akwata 10 sente zisukka mu 2 3 n'aziwa omuntu baba bokinze omuntu oyo yeetaaga kitiibwa nze natunulira transactions zawedde sente zaawa abantu neŋŋamba waawo abantu balina sente naye ate n'omutima mulalamu kyova olaba nanyigira akantu ako neŋŋamba naye omuntu ono amanyi kyekitegeeza okukwata 10 n'oluwa omuntu nze sisobola sente yange ennuma nga bbi ennuma nga mwana ennuma okoma ku 2 penge bisibingi nnyo zinnuma abakyala beetaaga kuwa bitiibwa ssebo kirina n'okubeerawo bawa bitiibwa gwe bikuwa omuntu ekitiibwa nze olaba mpa omuntu ekitiibwa the worth it gwe omuntu akwata $5 n'abikuwa fwa mukwano gwe nekya nakuteerako gwe n'omukako n'omuvuma gwe olina obuntu gwe babiri abakazi babikolanga n'ebisinga gwe olina obuntu tuse mu buntu bameka basobola okukola mbu omuntu n'akwata 5,000 ati Juliet ddiini tusinze oyo yeetaaga kuvunnamira naawe omuntu akwata 5 yeetaaga vunnamira nga takusinkanangako takulabangako Juliet ne5,000 azissaako nakigambye 5,000 kakaaga musimanyi oyo yawadde omuntu omutwalo ayina sente ayina omutima kadiziza aseka ki mutima
oyo mukyala yetaaga kusinza kuzesa kufunamira jizize. Madirasi kwali. ne Madirasi bamufunamira kwali. nga buli obayita bagamba igwe Madirasi disease. igwe nga buli wayita bagamba igwe Madirasi alifuna essimu tuli muyita mukono atwa ku vibe. Essimu yo si nnungi. Madirasi mubanda kati ali katimba. Aina simu. mikwano kamberekereze Amina sweet. neyanziza nnyo Amin. ebyange govern expectations si Nera chairman mukoleko gwe babiri eva mwezi stories Gwe. na Madirasi ono wachatuwamu ku vibe. Naye kuzizo madirasi ono. Madirasi muleta otoba Madirasi abira nnyo katimba kwa hiyo balina swimming pool ze bakola. Madirasi mubanda babere katimba ne bakyali bakola emikolokolo. Mubanda namulabaawo alina bagira ebintu bye babifiringa amazzi n'oba renting balaba n'omupiira sebo Champions League Madirasi uwe wali sebo kati yatabukira ddala bini mani yennyini Ekatimba sebo Madirasi sebo business ye tudde kuyika babiri bikole sebo babiri abikola koza itira uwo gwe gavana ompadde ka vibe leero nja kuyita nange ompita ayitamu